bakyala abali abamanyi mu kisawo ky'Akadongokamu. Abamu ku bakyala abali abamanyi mu kisawo ky'Akadongokamu oyinza okuba ate ng'oyogerako. Bangi nnyo oyinza okuba obamanyi, abalala oyinza okuba tobamanyi, naye nga kansobola okuba ate nga nnyongerako ettaffaali wano ku ndongo y'Akadongokamu. Omukyala gwe nsookeddeko gwe bayita senior woman gwe nnyinza okuba ate nga nkutegeeza y'omu ku bakyala bali basinga. Y'omu ku bakyala bali basinga. Oyinza obutakkiriza na ndowooza yange naye nga yene endowooza yange gyesobodde okuba ate nga nkuwa. Irene Nakitto omukyala oyo okumutegeeza kati niyo omukyalo yazalibwa nga 13 mwezi ndoza gwalinga gwa kutaano mu mwaka gwa 1972 yafiira ku myaka egy'obukulu 38 yali mukyala w'omukulu gwe bayita Fred se nanti akyusa amanya kati ye Ibrahim ye Fred se Bala bajjukira ebiseera biri ye mukyalo oyo gwe bayita Irene Nakitto abamujjukira obulungi. Omukyala yali w'amaanyi nnyo era ng'okuyimba kwe yasobola okuba ate nga yali muyiiya nnyo era kino yasobola okuba ate nga akikola ng'ayiiya ennyimba ng'ayiyizaako ne baganda be. Waliwo omukyala gwe bayita Rose Nakasujja, omukyala oba yali mukyala wa Mulindwa Vumbi. Waliwo ne muganda gwe bayita Fiona Nakayiza, abo naye yasobola okuba ate nga abayiiyiza ennyimba naye ng'ennyimba ze yasobola okuba ate nga azikola ng'ayogera ku bulamu bw'abakyala, embeera gye basobola okuba ate nga bayitamu biseera ebyo era ennyimba nnyingi zasobola okuba ate nga akola. Omukyalo yali nga bw'aba agenze ku stage okuyimba yali wa tabbu nnyo, bwe kiba nga kyakubiibya bwe guba nga ate muzannyo yali wa tabbu nnyo gwe kunyumizaako omukyalo oyo gwe bayita Irene Nakitto. Goyinza okuŋŋamba owuwo ono si ye wenkomeredde, nze kunze nkutegeezezza Irene Nakitto era abamujjukira obulungi yaliko mu kibiina kye bayita Nankasa Culture Group. Yasobola okuba ate yaliyo ne mu kibiina kye bayita Makuge gitasingaze eky'omukwe gwe bayita Elisafo. Gwe mba kutegeeza Elisafo mwalimu omukyala gwe bayita Rebecca Namale, mwalimu Justin Nantume, Nakayiza, Irene Nakitto, Kazibwe Yiso oba oyinza omuyita Kazibwe Kapo, Dr. T, Aziza Zioni baliko mu kibiina ekyo mpola. N'omukyala gwe nkutegeezako omu ku baali ab'amaanyi mwaka 1992 ndoza yegatta mu kibiina kya Matendo. Awono ng'avudde mu Matendo waliwo olutalo lw'amaanyi nnyo n'omukulu n'ekibiina kya Makuge nga kigambwa nti omukulu Fred Sebatali yefudde ow'amaanyi obudde obwo nga Makuge agifudde akademe nga buli omu ng'ava yadda mu kibiina ky'omukulu Matendo obudde obwo. Awo no baviira mpola kuba nte nga batambuza ensonga zaabwe wayingirira Matendo bamuteeka mu kibiina kye bayita Matendo demonstration. Awo no Sebata bannange yalina abalala ng'akutandisa mu Matendo demonstration abayiga mpola. Awo no gyasanga omukogo wayita Muyaye Ganja, Disani Kasasa, walogo bayita Chief Kabugo, wone Robert Kagule n'abalala bangi nnyo besobola okuba ate ng'asangayo. Era mukulu Sebata alina n'ekibiina kye bayita Matendo Mobile yali ateekayo abalina olugezigezi, abayimbi ab'olugezigezi. Waliwo ne bafaaji bayita faaji mu kuyimba. Ate byannaku nnyo Matendo Mobile eno omukulu Fred Sebata gye yakola yasobola okuba ate ng'emusuula ekigo. Mwe mwali ba Fred Sebata, Irene Nakitto bonna ne basobola okuba ate nga basuula ekibiina kya Matendo ne batandikawo kibiina kye bayita Nantalabikako gitasingaze bakitongolezaawo ku Waperandi obudde obwo. Bwe baviira mpola bafuna obutakkanya ne Nantalabika ne batandika ekibiina kyabwe kye bayita Zebula Associates ne mukyala we gwe bayita Irene Nakitto. Fred Sebata omukulu gwe bayita Fred Sebala obudde obwo gwe nkutegeezaako nti yakwata ekifo ekisooka nawe onambuulira owuwo akwata ekyokubiri tugambe ku mukyala gwe bayita Sese Nnaku abamumanyi obulungi abayinza okuba temujjukira oluyimba lwe bayita Mpanga. Omukyalo yasobola okuba ate ng'alaga ekyenjawulo, yasobola okuba ate ng'akwata abantu omugamba olw'embiri gye yasobola okuba ate ng'azannyamu omuzannyo guno nga Step Mother. Yasobola okuba ate ng'atulugunya Mpanga obudde obwo. Mpanga yali Moses Katende. Awo nno yasobola okuba ate ng'alaga obukugu obw'enjawulo, ekifaananyi ekiviirayo ddala ng'agamba nti gwe naawe asobodde okuba ate ng'okuzibwa mu kasebo embeera eyo. Era kigambwa nti n'ebiseera ebyasinganga okuba ate nga bitambula Sise Nnaku ng'ali ku stage baamukubanga amacupa kuba abantu baakwatibwako embeera oluyimba olwo bayita Mpanga nga baluzanya. Yakutte ekyokubiri. Akutte ekyokusatu tugambe omukyala gwe bayita Firida Namuddu abamutegeera omukyalo oyo. Waliwo akayimba kakuba obulijjo kaadi nvaako ndi mufumbo myaka gya 1970 okuva yasobola okuba ate ng'atandika yasobola kuba ate ng'addirira. Akwata ekyokuna omukyalo bamuyita Sala Boogere. Teyasobola kuba ate ng'akyaka nnyo mbayimbye naye nga mu ku bayimbi abasobola okuba ate nga balina ekitone ekyenjawulo yasobola okuba ate nga akikozesa wadde ng'ennyimba nnyingi zisobola okuba ate ng'ayimba. Waliwo akayimba ke bayita obukodyo bw'omukwano. Abantu bangi nnyo abatamanyi mukwano basobola okuba ate ng'obudde obwo bagulanga teepu z'omukyalo gwe bayita Sala Boogere nesobola okuba ate nga zibongerezaako abatalina bigambo mu mbeera eyo. Ayagala okuba ate nga akwata ekyokuna njagala okuba ate nga akutegeeza gwe bayita Immaculate Nabiryo. Immaculate Nabiryo oyo
y'omu ku bakyala boyinza okugamba nti bamaanyi nnyo na vidiyo gwekutegeezaako. Yali mwanyira w'omukulu gwe bayita Amani Basudde, yakubako akayimba ke bayita Mulamu Tonnenya, waliwo omwami Tonnenya, omusajja okusajjalaata, ebbaluwa ya nayiti, komawo ofumbe, kiraba ebiiso, akaboozi k'amakapu wa quality. Agono ge gamu ku maanyi gayina. Oyinza oziwulizango n'okakasa n'ogamba nti omukyala Immaculate nalyo yali wa tabu nnyo. Tugenzeeko ku mukyala gwe bayita Madina Nakiwala, naye yali wa tabu nnyo. Bwe mba naakunyumiza ono nno ye ennyimba ze zeeyogera bweyogereze. Ate omukyala gwe bayita Alice Nabata, ono bamuyita ssenga w'abaana. Mu ngeri gy'ayimbamu ng'abuulirira abakyala n'okubuulirira abaana ng'akaabya gita, yasobola okuba ate nga kyamufuula ekyenjawulo omukyala oyo gwe bayita Alice Nabata. Omukyala oyo gwe nkutegeezaako muganda w'omukulu gwe bayita Fred Sebata. Akwata ekirala tugende ku mukyala gwe bayita Ndagire Nabitaka. Bw'oba tomanyi kayimba ke bayita Nabitaka olimba nakunyumiza kikawulirizeeko omanye. Akwata ekyomwenda tugende ku mukyala gwe bayita Sauda Batenda Nakakawa, mukyala mugole mmere zinsanze, yali wa tabu nnyo gwe nkutegeezaako. Waliwo akwata omulala omukyala bamuyita Fiona Nakayiza. Bangi temwasobola okubatenga mumanyaako, oyinza okugamba nti linnya ppya ku ggwe gwasobola okubatenga oliwuliriza, naye ng'omukyala ono yasobola okubatenga alwamu naye mu kisaawe ky'Endongo. Abajjukira ekibiina kya Kabulada Professional Singers, omukyala ono naye yasobola okubatenga awangaalira, n'ekyannaku nnyo omukulu Amani Basudde olunaku lwe yagwira kabenja nga 11 omwezi ogw'omukaaga, naye yali mu kabenja olwo. Omukyala oyo yali mwana wa buwala muto nnyo. We yafiira awo yafa nga 17, wali wayiseewo ennaku nga 9 oba nga Basudde agudde kabenje. Omukyalo naye Fiona Nakayiza n'atofaako, yali mukyala w'omukulu gwe bayita Mbalire Kateeteeyi oba ndowooza bwenjukira embeera eyo nga yasobola okubatenga etambula. Abamu ku bakyala tugendeko ku mukyala gwe bayita Margaret Nampa. Margaret Nampa yali mukyala w'omukulu gwe bayita Peter Balijidde. Abajjukira yakuba agawalagana, yakuba ennyimba mbatulidde agawalagana part 2. Waliwo ndabye Mega n'endala nnyingi yasobola okuba ate nga azikuba. Waliwo omukyala gwe bayita Rosette Nakulubwa, waliwo omukyala gwe bayita Rose Namata, waliwo omukyala gwe bayita Jenny Basirika. Oyo nno omukyala wa Amani Basudde, mwogerako mpola mpola. Waliwo omukyala gwe bayita Aliet Ssanyu, olw'eddobozi n'okuyimba okw'enjawulo yasobola okuba ate nga omu ku basobola okuba ate nga abakyala Njasabigu nabo. Robina Namatovu bisirikirwa. Paulo Kafero Senga Justin Nantume, soko negateko mbuulire gwe bayimbi ki ompe n'ensonga sigamba nti ono mpa n'ensonga nga nange basobola okuba ate nga nkubuulira. Aya basi nati mugamba Kadongokamu yagwa, kati naffe mutubuulire mwabaliwo ebiseera bino wemba mumanyi Kadongokamu tubuulire ensonga ye abaliwo ennaku zino bayimbi ki abakyala gwe boogamba nti bamaanyi mu kisaawe kya Kadongokamu. Toyinza nakwerabira omukyala gwe bayita Stabwa Natolo, obadde okimanyi nti akuba Kadongokamu. Muyinza okuwakana, sooka ombulire ku 0756 ekitwana tuduke. Esebo omukyalo no ali Nabitaka ensonga ki mutuufu akubirimu ennyimba ezibulira abakyala naddala mu nnyambala mu ngeri gyolina okukwatamu omusajja. Ekyamazima omukyalo oyo nze muwa ekifona abali afaana kifo kisooka gota okusinziira ku ngeri gy'abadde avaamu ennyimba ze. Nsigadde nze Mayikolero kabutemadagerwenze webale kuwuliriza. Omukulu ye bw'asobodde okuba ate nga alambika ensonga ze, agambye nti Nabitaka naye yamukolera ekyenjawulo. Nange bwe nkuwadde lisiti yange endowooza yange nga bwe sobodde okuba ate nga etambula. Sebo agamba atya Sebo aliwo amuyita aya basi bw'oba okubye tugende ensonga obudde. Agamba atya Sebo? Abala okutuweereza Sebo afeero ndi kibimba kyazaana kakati nesitagwa Natoloze nga ndaba ennyimba ze alinga atabula. Sebo sooka ombuulire gwe ababo owange nze ndaba Ssanyu yalinga nkolera olunaku. Lwaki? Anti kati yakubwa oluyimba olwasooka nti omusajja akayimba k'omusajja ako ke yakuba nti yali alina ssente nnyingi.
ate ndaba kati sikyaddamu kuziwulira oba yalaga wa simanyi sanyu ki sanyu ono ayaya ulidde mwagala bino ga John Black bwabwabwa sebo kulowooza webale kutandika agamba ate naye webaza mukama obunti mwendanya yakugamba obwedda ninze gwe embwe namwe esinga empologoma enfu namugamba sebata ani poloti nabigumira polisi mukyala Fred sebata okutamu wange oligino aha wasoma nakuba oluyimba empeta ya zaabu ey'omwowino olw'oluyimba atalumanya alunoonyeko nabagamba ebale kuwuliriza ayaba ayaya esooka ombulire sebo munange jjajja kamalimali ensangala nkulabisiza nnyo taata olabiseeko sebo olabiseeko munnange esawumu egenze etya sawumu alhamdulillah tusobodde okulabika nti Mungu atutusizza esebo tugimazeeko ali abaisiraamu mwebale kusiiba mwebale kusiiba esebo ate namwe mwebale kutusabira okulabika nti nno musobozezza okulabika nti tumalako esebo era mbagayiza idi ennungi amiina era mukama Mungu akkirize okusiiba kwaffe esebo tukolemu ebirungi naye abanike naawe kankwebaze esebo twebale tubeerera mu kintu ky'akadongokamu mu kintu ky'emizi yonna ebibayitiddewo twebaliza ddala era tukuwa ekitiibwa eky'amaanyi ne sentinalo okutwaliza awamu kati nkoze omukyala bawumanyi esebo omukazi yali wa tabu nnyo bajjanga ensangala nga bali mu sebula ne mwami Sebbaale kati yakyusa n'amannya yadde eno ewaffe esebo naye oyo omukyala yayina pafomenti ey'amaanyi ng'azannya ng'akola buli kimu naye olunaku lwe yajja olwasemba lunasemba omulaba wano ensangala yajja naye nga kale ng'embeera sinungi era netwerajja nitugamba maama omuyimbi waffe waye wano omukyala omugenzi kasagalaga bannaye omuyimbi waffe agenda naye nga yayina eddoboozi nadina nakiwala naye mukyala wa tabu nnyo ayina amaanyi naye omukyala namukwata ono omugenzi yakola kyamaanyi nnyo naye okuleeta ku bayimbi abaali ab'amaanyi naye obuyimba bwe ennaku zino bwo bunoonyaako taata waliwo kye bukola nja bunoonyaako sebo kasita oyogera omukyala oyo yali w'amaanyi esebo abanike bonna bakutumidde abaana b'omwambali midiya bandabire bonna esebo nalongozaamu akutumidde n'owakabiddewo esebo kajjambo taata webali kubatenga owuliriza kamalimali wasobodde okubatenga atugamba ye mukyala oyo Irene Nakito gwe mutegeezaako Irene Nakito yasobola okubatenga atuuka n'okugwako eddalu nakigambibwa nti baali bamuloga naye yasobola okubatenga azuula at last nti ate yali alinnya mu kaveera yagwa n'eddalu olw'embeera nti obudde obwo nga omanyi nti embeera y'emyaka egi gyasobola okubatenga gitambula kamalimali kyobadde obuuzaako yakafulumiza mu kayimba obwomu waliwo akayimba ke bayita obwomu kagamba nti ekirwadde kimubazeebaza embirizi ng'abasaba Katonda naye nga y'omu yasobola okubatenga avayo n'alambika n'ategeeza nti ye obulwadde bwali bumukutte era kigamba nti wamukwata ne ku mutwe n'agwa n'eddalu nga ye neyeekwasa nti gali mayembe naye nga obumbe kyali kimumazeewo mu mbeera eyo nkujjukizaako oba nga gy'oli genda osobole okubatenga weekebeza osobole okubatenga omanya obulamu buli buti abayimbi abasingira ddala eyo ng'omukyalo Irene Nakito ab'enjawulo abamu abayimbi basobola okubatenga balambika mu nnyimba zaabwe nti ekirwadde kyabasena wabula ab'emirembe gino tubasaba namwe mwegatte mu nteekateeka eyo okubatenga mwemanyisa obulwadde